Ekiya mu bitundu ebisinga mu Uganda kiva kuba nti enkuba yali esuubirwa mu kiseera kino yawugukira mu kinoonampewo oba tropical cyclone okuva ku semayanja wa Buyindi oba Indian Ocean n'eggoya amawanga mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga bwe twakulaze olunaku olw'eggulo. Bw'otambulako mu bibuga nga Kampala, Gulu, Arua n'ebirala weebukerera ebbugumu libeera mu degrees 21 ekitali kya bulijjo nga we ziwerera ssaawa 8 ziba ziyisizza mu degrees 4. Ebbugumu erya bulijjo oba kiyite room temperature lirina okubeera wakati wa degrees 23 ku 25. Era bw'otambula kizibu okumala eddakiika nga tolabye esibiridde mazzi. Twogeddeko ne Dr. Joseph Baluko, omusawo omukugu mu ddwaliro e Mulago ng'atubuulidde ebbugumu lino kye litegeeza eri obulamu bw'omuntu. Omuntu asobola okufuna amayinja mu nsigo ge bayita kidney stones, kubanga ekitegeeza omusulo gwa mukwafu kati aba asobola okufuna kidney stones. Omuntu abanga ebbugumu lingi naddala abakadde oba abaana abato, ensigo zisobola okulekeraawo okukola obulungi. Abantu abalina ebirwadde nga puresa, sukaali, endwadde ez'omutima, chances ziba nnyingi endwadde zino okweyongera okubeera obubi, okugeza nti omuntu alina endwadde eya puresa n'ey'omutima kyeyongera okuba nti asobola okufuna stroke. Baluko era aliko amagezi gakuwa g'oyinza okukozesa mu kiseera kino okwewala obuzibu obuva mu bbugumu lino. Mu bino mulimu n'okusula nga toyambadde. Okugula amadirisa naddala ekiro, emisana bw'oba olina amadirisa agaba gatunuulidde omusana kiba kirungi n'ogaggala. Kirungi okunywa amazzi okusinga kaka g'obadde onywa bulijjo. Abakadde n'abaana abato ayinza n'obutawulira nnyonta naye ng'amazzi galina mu mubiri mutono, kati aba beetaaga okuweebwa amazzi. Weetaaga okwambala engoye ezirina omubiri omutono. Era kirungi omuntu okukendeeza abantu abakola exercise mu biseera bwe biti, si kirungi nnyo okukola exercise nungi. Abalima mu musana keera ku makya bulime nga bukyali ng'omusana tegunaakuvaayo, naye bw'olima nga omusana guvuddeyo ojja kuvaamu amazzi mangi, omubiri gulemerera okukontrolinga ebbugumu ery'omubiri. Bw'oba ogenda okwebaka ekiro weebake mu ssuuka ez'oluwewere. Si kibi n'okwebaka nga toyambadde mu biseera bino eby'ebbugumu kasita kiba nga tekikosa bibaka nabo. Kikuyamba okuba nti tovaamu mazzi mangi. Eri abantu abalina nga bwe mbadde nnyina balina endwadde nga bali ku ddagala, ebika by'eddagala ebimu bireetera omuntu okuvaamu amazzi amangi okufuka. Kati kyetaaga mu biseera bwe bityo omusawo wo n'aba nga akuwa ku magezi oba weetaaga okukendeeza ku ddoozi. Ebbugumu eringi okusinziira ku kunoonyereza lisinga kukosa bakyala ba mbuto ssaako abaana abawere era nabo aliko amagezi g'abawadde. So kiba kirungi omukyala n'akola ebintu ebyo twogeddeko, okunywa amazzi, okwewala ebifo ebyokye ennyo, okulaba nti omwana ono naddala mu wiiki 8 ezisooka takosebwa. Ekitongole ky'embeera y'obudde kituwadde essuubi nti embeera eno yakuggwawo mu bbanga ttono ng'akulira ekitongole kino bw'annyonnyola. Naye kizibu nnyo gati oli 100%. Edward Muhumuza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.